nsonga bwe twogera ku byokwerinda waliwo ebitundu ebimu mu ggwanga ng'ebintu tebitambula bulungi okugeza bannaffe abali mu disitulikiti ez'e Nakasongola, Luweero n'okwetooloola awo Nakaseke bagita Savannah region embeera si nnungi. Olunaku olwaleero mu studios nina omwogezi wa Savannah region owa poliisi ayitibwa Semogereisa Chepeze ajja kuzeeyogerera. Njagala twogere ku bumenyi bw'amateeka obuli mu kitundu kino naye nga tetunnaba kutuukayo njagala nsooke mubawe abalamusiiku. Sebo oyanirizibwa webali kubira nti ojja ebbanga lyonna mbadde nkulengera bulengezi mwogezi wa Savannah leero oli mu studio webali kujja. Abatulaba ndi wa mukisa okuba nti munegesa amaaso era nga mwetegese okuwulira biki ebiva mu bbendobendo lya Savannah nga ebyokwerinda we biyimiridde mu Nakaseke, Nakasongola ne Luweero. Guno mulundi gwa kubiri nga nzija ku Salam TV era nebaza management omukisa gwetuwa okujja okutangaaza bannayuganda okusingira ddala abawangalira mu Savannah ku biki ebiba biri mu kitundu ekyo ng'ebyokwerinda biba bitambudde. Oyina ranka ki? Mannya n'eddoboozi Assistant Superintendent of Police nga nze mwogezi w'ebbendobendo lya Savannah nga tukyogeddeko. Okay. Bwe tunuulira ebyokwerinda ebiri mu kitundu ekyo bingi naye njagala bwe twatandika olunaku olwaleero tutandike nga tutunuulira amawulire agakwata ku kitundu kino na biki ebyogerwa ku bbendobendo lya Savannah lino. Ebikolwa eby'ekko wamu n'okutwalira amateeka mu ngalo omuli okwokya ababbi b'enkoko wamu n'ente, okwokya emmotoka zaabo abateeberezebwa okuba ababbi b'ebisolo wamu n'abantu okusanjaga bannaabwe ne babatta be baana baliwo wali e Luweero ensangi zino era nga bangi baluguzemu obulamu lw'abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Bw'atyo bw'akola. Bw'otuukidde olwaleero ng'ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka bigenda byeyongera nga ne gye buvuddeko abantu bano okuva mu maka gamu ebufumba nswa betta ate nga bo abatuuze b'e Najjanankumbi Kalagala mu ggombolola y'Ekikyusa baayokya emmotoka egambibwa nti yali y'ababbi so nga jjo ku kyalo Bukusu mu ggombolola y'e Butuntumula poliisi yayitiddwa bukubirire ng'omusajja asse mukyala we mu bintu ebitaliimu. Kitegeeza tajja kuddayo ate kuwaaba olala ajja kubeera nga ye alaba kooti ye nga ye wa waayinza ofuna obwenkanya. Poliisi tekyatuyambira ddala kaŋŋambe bantu bagigiddemu ddala obwesige. Derek Lukanga Kibira ng'ono yakiikira eggombolola y'Ekikyusa ku disitulikiti y'e Luweero embeera eno agyesigamiza nnyo ku bavubuka abasusse okwagala eby'amalidaadi n'ensimbi kyokka nga bakeera kulera ngalo. Abavubuka okukeera ku ludo teri muntu akwata jjambiya kutemulanga mukadde. Embeera eno tekomye kweyalikiza abakulembeze bokka wabula n'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Richard Bw'amateeka agamba nti ali mu nteekateeka z'okukwatagana n'abakulira poliisi y'omuntu wa bulijjo kulaba ng'ekizibu kino bakinogera eddagala era n'akubiriza abakulembeze okujjumbira enkola eno. Njagala CRO Community Liaison Office agikulira ampe programu ya community policy mu district yonna tutandika okumuvinga. Mu kiseera kino ng'ebikolobero wamu n'obumenyi bw'amateeka bweyongera e Luweero ani ayinza okuzza emitima gy'abantu. Henry Mugenyi, Lwanga Musa. Eno abamu bagiyita Makao ya Uganda. Obumenyi bw'amateeka bwaliyo nnyo mu biseera eby'entalo. Olwaleero tuli mu kiseera kubeera nti abantu bakola emirimu gyabwe bagenda mu maaso. Wabula obumenyi bw'amateeka obweyongera ennyo mu kitundu kino buno bwakulwanagana kakati olabye ababbi balabika nti beeyunirayo nnyo emmotoka bazookya ate abantu gwe bakwatako balabika nti baagala bamumize omusu. Mu studios nina Semogereisa Assistant Superintendent of Police. Njagala bw'oli nti gwe mwogezi w'ebbendobendo lino lyonna oba district ziringa 3 awo Nakaseke, Nakasongola ne Luweero. Obumenyi bw'amateeka okusituka olabye statement y'omuntu waliwo agambye nti poliisi tetukyagiraba
poliisi tekyatuyamba. Obumenyi bw'amateeka buvudde ku kyokweyongera? Nebaza ekibuuzo ky'ombozeza nti ekimu ku bireeta obumenyi bw'amateeka okweyongera naddala mu bitundu ebirinaanye capital city ya Uganda, Kampala, biri ku bbula ly'ebyo ebintu bye twetaaga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Okugeza emabegako eyo Kampala eno gye tulaba emiruseemu ebizimbe byali bibira, zaali nnimiro z'amajaani, bikajjo n'ebirala, era byali byalo. Nti abantu baali balina balimira emmere nga wawera, baali balina nga obwetaavu bw'ettaka butono. Ne bannayuganda twali batono okusinziira ku bwe twenkana olwaleero. Era eri omuntu gw'olula ng'agamba nti bannange eno wali obubbi bw'ettaka, wali obubbi bw'ebisolo. Ebintu bino bijja lwakuba nti ettaka lye tulina likendedde ate ffe tweyongedde. Jjo terikola ki? Teryeyongera. Nti w'osanga Ssemaka eyazaala abaana be 5 ng'alina 5 ku 100, nga buli mwana azadde abaana 5. 5 ku 100 eyo mba mugenda gikubaganira eŋŋumi mugyejambya n'enkumbi n'embazzi. Atasobodde girwanira, alina kunoonya era ebyabazungu kye bagamba survival for a fittest. Kati asinga amaanyi mu abo yaba agenda osigala ku 5 ku 100 eyo, kubanga alaba ye n'ezzadde lye balina okubeera kwera ettaka. Ate buli mwalaba lyalina okukola ki? Kati Kampala wazze afunda, abantu bazze beeyongerayo mu bitundu ebirinaanye Kampala, nga Luweero y'emu ku bitundu ebyo. Nti ne oba olimye butunda, olwaleero obutunda 3.5 ne oba olimye butunda nga olimye Luweero, akatale kakuli kumpi. N'oyabba ente, endiga oba embuzi, akatale w'okutunda ennyama kali kuki? Kumpi nnyo. Ate ogenda ne wesanga nga mu Luweero okutwaliza wamu tuli balunzi. Nti era oba osuubira obumenyi bw'amateeka obwetolera mu Luweero bulina kubeera nnyo yatera kwekuba biki? Bisolo. Nti tosobola kiremesa 100% n'ogamba nti bwakedde ku makya teri agenda kuddamu kubba nkoko. Olw'ensonga ffe gye tuwangaalira ng'abazadde eyo mu bitundu byaffe gye tuwangaalira, oluusi obuvunaanyizibwa bwabwe tetukoze ki? Tetubukoze kimala. Tusazeewo okuzaala naye nga tetukuza, oba nga tetuteeka baana tetubateekamu mpisa ezo omuntu ze yakulyangamu ng'edda ezeetaagisa. Nti omwana wo gw'ozaala muzaale n'omulekera ensi. Ne bagamba ensi yakola ki? Ensi yaleeta. Omwana n'ajja anywa enjaga, nga ku kyalo tumulaba anywa enjaga, alya amayirungi, wazannya zaala n'akuba akapapula ng'asuubira buli kimu ekyo kigenda kuva mu kaki? Mu kapapula. Akati abazadde olw'okuba nti twesuuliddeyo gwa naggamba, omwana oyo era tulabyeko obumenyi bw'amateeka mu savana omwo ng'omwana atemyeko maama w'omutwe. Anywedde enjaga, gamba taata wange yaani, otamwattamu n'akutemako omutwe nagugwa. Okiraba nti singa tuba tukuzizza abaana baffe bulungi ne tubateekamu empisa n'okubalaga ekkubo nti ffe tetusomye naye ate mwe mulina omukisa ogusoma. Bw'oba osomye osobola okubeera kino kiri oba kiri. Ekitegedde? Kati gwe omwana n'omuzaala n'omusuula awo ye n'aba kyetwala. Era ogenda okwesanga nga emirimu gy'asobola okukola kutta bantu asobole okufuna ekyokulya oba asobole okulabira famire ye. Nti bwe tunula ssemateeka wa Uganda, kuba buli kikolebwa mu Uganda kisimbulizibwa mu ki? Mu ssemateeka. Bwe tulaba article 211 eteekawo ekitongole kye bayita poliisi, ne 212 eterambika n'emirimu poliisi gy'erina okukola. Ne mu jjo ennyingo eringa ey'okuna egamba nti poliisi eneekolagananga n'omuntu wa bulijjo mu kuleeta obutebenkevu mu bitundu bya Uganda yonna. Ne ogenda n'olaba nti omuntu oyo gwe tulabye ku TV awo asemyaga nti poliisi tokyaginamu bwesige. Poliisi tetukyagiraba. Kati gwe oba weggyeko obuvunaanyizibwa ssemateeka bw'akuwa okukolaganira wamu ne poliisi okulaba nga tuleeta obutebenkevu. Okugeza Uganda tuli 45 n'ogenda mu maaso. Naye abasirikale bali 4.5 ku 5. Kati kisoboka buli faamu ya muntu okuteekamu abasirikale nga 10. Kisoboka buli maka kusuzamu omusirikale wa poliisi. Nekitegeeza olw'okuba tuli bangi 45 kale tujjeko abato. Tugambye abato balinga 15 oba 17. Naye abasigale tuli bakulu ekimala. Nti ffe singa tuba twekozeemu omulimu
abasigadde abapoliisi ne bandibadde emitwalo 2 tuba tusobola okuleeta obutebenkevu mu bitundu byaffe. Naye buli luvannyuma lw'okubeerawo embeera ebadde egudde mu kitundu abantu kasaafuna akazindalo ka TV poliisi tekoze kimala gwe kennyini oli poliisi. Lwaki mu kwogera ku ggwe ensobi ozeesigamya ku bantu? Wano waliwo agambye RDC nabye RDC aganjaga kunoonya poliisi tulabe engeri gye tuyinza okwongera community policing. Poliisi liruddawa mu kukakkanya bino byonna? Kyenzimba kiri bwe kiti nti ebbanga eryo erivuddeko emabega eyo abantu baali batunuulira nnyo ekitongole nti nga poliisi nti ekigenda okukola buli kimu okulaba nti obutebenkevu. Naye mu modern policing ensi ezisinga za adoptinze kye bayita community policing. Community kitegeeza ffe abantu ba bulijjo nga tukolaganira wamu ne poliisi okulaba nti tuleeta obutebenkevu. Nze bwe mba mu community nendaba abavubuka nga tebakola naye ng'obulamu bwe bawangaliramu bulungi nnyo bavuga emmotoka za bbeeyi buli kimu kye bakozesa kya bbeeyi naye nga tebakola. Nze ali mu community n'ensirika omanye otyo babe bano ababba ente z'abantu emisana ne bajja ne bajooga bakuyita kujooga olweggulo ne bagenda ne batemula n'alaga ssente. Naye kakati ggwe olw'okuba weesuuliddeyo gwa naggamba n'otofaayo nogamba kasa tulina poliisi kati n'olaba obumenyi bw'amateeka nga buzaalibwa bukula bugenda tuuka n'okutuuka ewuwo oliko gavumenti poliisi eyo tukyagyesiga negge olowooza bapoliisi bagenda ne bookya emmotoka ezo zibaziza okubba ente bantu babulijjo konna babakooya obubbi kubanga nina ente yange ngisuubiramu buli kimu school fees w'abaana amata n'ebirala. Kakati gwe ovudde eri n'ekimotoka kyo ogitisse ku kimotoka ogitwale ku bwereere. Kakati mu busungu abantu bava mu buntu ne bookya emmotoka ezo kabe kasinga baba bakutteko ng'obadde mu kikolwa ekyo baba baagala kukumiza musu. Kati ku bubbi obwabadde ekikyusa bw'olabyemu abe baayokyeza emmotoka twasobola okuteeka emisanvu makubo ag'enjawulo ne tukwatako ababbi bameka 2 era wenjogolera bano twaba tutte mu kkooti naye nga baali basukka mu bameka poliisi bano yabakutte. Singa si poliisi singa kati bafu. Singa si poliisi bandibadde kati baki etere eri abatunyiigira ne bagamba nti naye lwaki ate poliisi ekuuma ababbi mu batuwe tubeekolereko. Ne bw'olaba Uganda teri yokka mu nsi eno. Uganda n'ensi endala waliwo amateeka ge twateekako emikono okulaba nti tuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Alimu ku ddembe ly'obuntu erikulembera ly'eddembe ly'okuba omulamu. Oba oli mubbi oba oli mutemu olina eddembe ly'okubeera muki omulamu. Nti kati oli agamba nti wabbye ate alina okutwala mu kkooti akakase nti wabbye nga tukoze okunoonyereza okw'enjawulo naye ekisookera ddala omuntu alina okuba nga mulamu. Teri alina kuggyako ddembe lyakubeera mulamu wadde ng'oli muki oli mubbi. Nti tetusobola kuleka bantu bagenda ng'ate otta munno olw'okuba omuteebereza nti yabbye wabula tulina okuyita mu kkooti nemusalira omusango nti ono mubbi ate era ne kkooti bwemusalira ne bamutwala ne bamukola ki. So kati oli walaba nga mutaasizza omubbi agamba poliisi terina makulu kati yataasizza waaki bandimutuwadde ne mukola ki. So mulimu ebintu ensi byegoberera naddala mweno era ya civilization. Edda bwetwabeeranga mu state of nature tubeera bwereere n'ogenda n'okwata omuyembe n'ogulya gweyagadde gw'ozaalamu tolina buvunaanyizibwa bulala gye bayita state of nature nga buli kimu kiri awo. Naye ebintu byalinga bingi by'osobola okubeezawo obulamu naye olwaleero byakendeera kuba n'okweyongera twakola ki eyongera. So bw'otojja kuva eno ogenda olinnya ffene w'omuntu omuwanule mbu omulya ennaku zino ffene bamutunda n'aviiramu ddala ssente. Bwe mpulira obubbi nina ekifaananyi kyenfuna obubbi bw'ebisolo naddala mu kitundu ekirala ekya Uganda Karamoja obubbi bw'ebisolo bungi. Bw'ogamba nti ne savana obubbi bungi biki ebyefaanaanyiriza mu savana ne Karamoja era byawukanirawa? Si kituufu kugamba nti mu savana obubbi bungi obw'ebisolo. Kansookera awo mu savana nga nkugambye nti omulimu omukulu gwe tukola tuli balunzi predominantly omulimu oguli omukulu kulonda eryo n'okulima ne bizinesi endala naye ekisinga obukulu kukola ki kubeera ng'olinawo ente. Abantu bano babeera nga balunzi ababbi
beeyunira nnyo faamu zaffe olw'ensonga oluusi tubaako ne bye tutakoze bulungi ng'omukuwandiisa abakozi abagenda okukola ku faamu naye savana tosobola kuva nogaa nti obubi bw'ebisolo bungi mu savana bungi ebeerawo incident emu ne wayita emyezi 8 ne wabeerawo endala weekityo olw'ensonga twayongera nnyo mu bikwekweto byaffe ebifukuza ababbi yonna gye bakola ki gye bali to the extent nti abantu kati kyababiira kya bbeeyi okutambuza ennyama ente ennamu oba embuzi ennamu singa oba tolina biwandiiko bituufu byogerako naye kati kibaasalawo mu lukujjukujju olw'enjawulo kwe kusala amagezi amalala bino ennyama gye tubbye tugituusa tutya mu katale nga tebatukutte ne basalawo ne baga tujja kukola kiro ng'abantu beebase ne kati ennyama eno etuba tugisaze tujja gitwala mu bumotoka buno bwa bulijjo obwa buyonjo gwolaba kamotoka kadduka misindo lowooza katwala bantu kumbe katwala nnyama munda mulimu nte ennamba ne mu bikaani bino ebitambuza amata oli asala embuzi ze nga 5 n'azisuula omwo n'asobola okulaba ng'ennyama eno etuuka mu katale kati ennyama y'omu katale ebeera ng'eri kugumu kitundu ono n'agikuguza kanaana nawe nekuba gumunya newobera wa woteeri era olabye ddala ng'eno enzibe olukumi lukola nnyo so olw'okuba tuteesemu amaanyi mangi ababbi bavudde ku mbeera gye batambulizangamu ebisolo ebyo kati bayiririzaayo engeri endala mulimu n'emmotoka ez'ebbeeyi zotosuubizaamu kuba nti ziri mu mulimu ng'ogwo gw'okubba ennyama y'ente naye nga nazo batambulizaamu ki so kati abasirikale baffe abali ku misanvu gyonna gye tteeka mu makubo tubagamba nti niwolaba emmotoka ya mukiibi wadde enyirira nnyo gijaaze tunulayo munda olabe kiki ekikola ki emmotoka ennene emusanga nga zitamugaa zigende nimugenda okwesanga nga mulimu obubuzi nga 5 so tukifudde kya bbeeyi okuba nti ojja mu savana okusaalimbirayo n'obbayo ente oba embuzi ebiseera ebisinga tebatera abantu abo okusema kuba n'abantu banyiivu kati okugenda ku kibuzo ky'ombuuziza nti bikwataganira wa Kalamoja ne savana ebitundu bino byombi birimu nnyo okulunda ebisolo naye tugenda kwesanga nti obubbi obuli mu Kalamoja ate bubakwesa ne ku mmundu mulimu n'abava mu nsi etulinaanye ne bajja kuba bonna kalica y'emu boda yekusalako okugamba nti kati gwe oli munnayuganda no munnakenya naye nga kalica zeki era ogenda okwesanga nga n'abalunda ente ku saidi eyo ya Kenya balundirako eno ng'omudde eri gwewabuza ate abeeno ne bagendako eri kati embeera eyo wesanga ng'avudde eri ate ayagala agende n'ente ezitali ze ate weebityo ate bo bakiteeka ku level ya waggulu bateekamu ne ku mmundu ne bakosa ku mmundu okulaba nti savana teri savana kizibu okujja n'ekisi kyonna mboze kubba ki so oli ajja n'emmotoka ng'ajja asooba amanyi weebase n'akwata embuzi 5 n'aziteeka mu mmotoka n'adduka kati wakuŋŋaanya mu nnyumba eziwera mu maka agaweranga 10 oba 6 oba 3 ogenda okwesanga afunye embuzi eziwerako naye nga kizibu oli okujja n'emmundu mbu kakuba amasasi atwala embuzi oba atwala ente so bwe byawukanira nti eno kiri ku sikeero ya wansi nnyo okusinga bwe kiri eri waliwo munnamawulire yankubira akasimu nga ŋŋamba nti savana insecurity ya maanyi nnyo mu savana nemugamba nti savana gye bataze kubba mbuzi ng'oli aleese wadde egundi emundu ate nga kibeerawo mu myezi 6 ne kibeerawo mu kitundu omulundi gumu ogamba oti anti savana eri insecure olw'okuba baayokyeza emmotoka y'ababbi so kweyuguka ogwo omusango gw'okubba embuzi ekikyusa mukugambya ababbi 2 bali mu kooti abalala tukyabanoonya naye n'okutwalira amateeka mu ngalo okwokya emmotoka katwaguddewo n'omusango gwa malicious damage nti nabo abenyigidde mu kwokya emmotoka era nabo tubakola ki tubeetaaga lwaki mwefundiza nnyo bano abagenda okukwata ababbi ababwokya ate nga mmwe oluusi babeera bayambaku muba mulemeddwa anti kati tetutwa tetulemeddwa ssemateeka akulambise bulungi n'akugamba nti tugenda kukolaganira wamu n'abantu ba bulijjo kateri ayamba munne gwe nange tulina kukola mulimu gwe gumu nti ffenna tuteba goolo tuteba mu goolo emu bwe tuba nga twagala kuwangula mupiira ffenna goolo eri wali mwe tukuba emipiira gyaffe so tosobola kwawula muntu wa bulijjo ku poliisi kubanga omuntu wa bulijjo watali poliisi tebeerawo poliisi weeteri omuntu waliyo tagenda kunyumirwa bulamu bwawangaaliramu so tuli omuntu omu so bwe weeyawula ku poliisi n'ogamba nti poliisi eno tetuyambye njagala oli ave yagambye nti naye naffe tetukoze kikola ki kimala olw'ensonga poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka
amaanyi egajja mu bantu ba bulijjo nti singa olaba omuntu gw'otamanyi bulungi mu kitundu kuba nkulaze nti ababbi b'ente embuzi oba n'endiga bakozesa nnyo emmotoka enkadde oli ng'amanyi nti ne banankwata ne bagyokya sisalwa nnyo ekigedde era wategeera nti waliwo embeera bwetyo ng'afuutuka ng'alika emmotoka nga bagyokya ne oluusi aba apangisiza nampangise nga siiye so kati singa nze awangaalira ekikyusa awangaalira eziroobo oba ebusiika oba ebutalango oba wakyato ndaba emmotoka ssaawa 1 2 3 4 5 mu kitundu kuba emmotoka tisa kujja nga tevuuma era oba osojjiwulira noga nti neonaani ali mu kitundu kyaffe nti emmotoka tetugimanyi ng'okubira ku munna akasimu kati eyo toyogera ku road broker kutega bantu waliwo kye tuyita neighborhood watch you watch my back I watch your back neighborhood watch everybody should be his brother's keeper wemanyi n'embuzi nga naawe olina embuzi babba ezange ne zigwa bagenda kubba ezizo naye gwe owulira nga babba ezange n'osirika ate ezange zigwa bagenda kunona ezizo tulina kukwatira wamu ne tukwata tulina okukwataganira wamu ne tumanya ani azze mu kitundu kyaffe ku budde buno waayinanga muntu yeeriwa ogenda okusanga omuntu gwe bali tusubira nti mubbi ng'egamba weekatwe ate ali mu Luweero nti omwaha kati watambudde odde otutuuka wano olaba bwe tutangira obubbi nga tebunnabeerawo naye ffe mentalite yaffe bannayuganda tugamba poliisi erina okukuuma katulinde obwanabba nga tugenda ku TV nga tugamba poliisi tuyambye naye ate embuzi baba bagitutte oluusi baba basse n'omuntu okyegedde nti kati ffe mwagala enkola eno eya fire brigade nti awo muliro gwayase gundi nejja neezikiza lwaki tetuguziyiza kubeerawo kwaka njagala tukwente omulemuko katono atulaba bwe tukomawo njagala tutandikire ku kye bayita community policing poliisi yo ekoze ekimala okulaba nti ekyusa ebyokwerinda erina engeri gyeyambye abantu kuba bw'ogamba abantu nti poliisi ojja kuvaayo ekwate abayokyezza emmotoka yo ekoze etya etaddemu maanyi kyokulaba nti esomesa abantu ebyokwerinda nawwa we balina okukoma kubanga abantu nabo balina okubaako ekkoma katukomewo tovaawo Great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. Go TV. Great stories. Zidi Wano. Go TV Uganda. Love it. Eno ye Salam TV. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga ssente tezikumala. Oyagala kusasulira amazzi oba yaka naye ng'olina ssente ntono ku ssimu. Oba olina by'oyagala okugula naye nga ssente z'olina tezikumala. Teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Momo Advance ekuyamba okujjuzawo akasente ku Momo yo n'omaliriza ebyetaagisa. Nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advance. Haji Musa Islamic Junior School Dandi Boarding e Nansana Ganda ly'essomero erizze okutumbula ebyenjigiriza nga lizimba omwana ajjudde basobole okukuwonya embeera y'enjala bugumba bukutumya n'ataakuweereze. Haji Musa Islamic Junior School Nansana Ganda lisomesa abaana okuva ku bannassale okutuuka ku b'ekyomukaaga n'okulabirira abaana abato abatannatandika kusoma. Haji Musa Islamic Junior School linyweza eby'ensoma eby'eddiini n'ebyemizannyo. Lirina emmotoka ezitambuza abayizi ssaako eby'okuzannyisa by'abaana byonna. Haji Musa Islamic Junior School Nansana Ganda basomesa abaveeka n'ab'ekisulo era okuwandiika abaana kugenda mu maaso ng'okulituukako kyamira Nansana ku Jenina. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu 0757 332 602 oba 0773 243 699. Omusanga mu mmere gy'olya
mu mazzi g'okozesa mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Pulasitiiki akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wa gy'obeera. Kiki ky'okola? Pulasitiiki ffenna atukoseza wamu, tukolere wamu, taasa obutonde. Obubaka buno bukutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. At Lom's Forex Bureau and Money Transfer, we make your life simpler and convenient by enabling you to transact digitally and safely from across the region and globally. We guarantee you professional customer service with a personal touch. Thousands love sending and receiving money with us. Why not you? Reach us on +256 392 179 110 or +256 200 923 938. Our social media handles Loms Forex Bureau and website lomsforex.com. Loms Forex Bureau and Money Transfer for the best forex rates in town. We are licensed and regulated by Bank of Uganda. aba East African Organic Honey bano nga be bakolera omubisi gw'enjuki omusengejja obulungi ate nga muwoomu bakoledde East African Honey Bread. Omugaati guno gwa njawulo nnyo olw'ebirungo ebiguteereddwamu nga mugaati muwoomu ate nga guli ku mutindo. Guno gwe mugaati gwokka oguli katale motagenda kusanga ttondo lya sukaali lyonna anti gutabuliddwa n'omubisi gw'enjuki era nga guno gulibwa abantu bonna. Gulimu emigaso ntoko kati nno gwagwetaaze gusange mu supermarkets n'amaduuka gonna okwetooloola wano mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa ba East African Organic Honey era nga mu abasuubuzi mubatuukire ku nnamba z'essimu ezowammanga. Ku lw'obuwoomi butenkanika wettanira omugaati gwa East African Honey Bread. Okubeera omukyalo ow'embala olina kuba mwambazi mutuufu. Mu Stella Hijabu House balina shaliyazi z'omulembe, hijabu, ebiteeteeyi by'omulembe okuva e Turkey, Misiri ne Dubai. Obukaayi obulabika obulungi, yambala olabike bulungi ekiseera kyonna. Oshanane mu Stella Hijabu House basangibwa ku Mutaasa Kafeero Plaza, omwaliro ogusooka edduuka namba 8. Essimu 0782 961 63 oba 0758 883 okwambala ebinaakuweesa ekitiibwa. Yitako mu Stella Hijabu House osirike. Ekutuusibwako. Great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. Go TV. Great stories. Zidi Wano. Go TV Uganda. Love it. Go Salam, go TV era kwe tuli okubeera nti tukuweereza weba kubeera nti otuwuliriza tugenze mu kuwummulamu twogera ku byakwerinda wabula nze bwe ntuuka wano mba njagala n'enkuwa omukisa gwe atulaba n'obaako ne bw'oyogera ku byokwerinda mu area mw'oli mu kitundu gy'oli gy'osinzira okubeera nti otulaba ebyokwerinda biri bitya ku layini eyo. Oyita ku 0758 166 When I'm studios ye assistant superintendent of police Isa Semogerere ononge mwogezi wa polisi ya Savannah bitundu bye Nakaseke Nakasongola ne Luweero baga nti obumenyi bw'amateeka bungi mu bitundu ebyo wezo tukubira simu n'otubuulira biri bitya ku side eyo bw'egyosize okubeera nti otulaba obumenyi bw'amateeka buli butya eno twogera ku bubbi bwante twogera ku bubbi obulabika nti n'abantu babookya sebo wetubadde mu kuwummula tubadde twogera ku nsonga ya community policing mukoze mutya okuyingira mu bantu
abantu bamanye ekyokukola? Neyanziza omutesitesi nga bwe nayogeddeko emabegako wali nti gye bwavaako wabeerangawo poliisi naddala abafuzi b'amatwale gye baleeta mu nsi zino eyali nti yali traditional nga poliisi eba erina okuba nti yekola buli kimu okulaba nti etuusa obutebenkevu mu bantu naye wajjawo enkola empya nga gye tuyita community policing. Community policing tetufa ku namba z'abasirikale be tuyina wabula enkolagana yaffe n'abantu ba bulijjo era nga nabadde nkulambikira mu constitution ya Uganda article 212 ennyingo ey'okuna etulambika bulungi nti tunaakolagananga n'abantu ba bulijjo mu kuleeta obutebenkevu mu bitundu byaffe. Basically eyo ennyingo eyogera ku community policing, poliisi n'omuntu wa bulijjo nti kiba affordable nnyo okulaba nti mutuusa ebyokwerinda mu bantu naye nga temukozesa ssente nnyingi buli wamu ne muba nga weemuli. Poliisi tugenda mu bitundu ne tusomesa abantu nti mumanyi tuli balunzi banti naye threat ey'amaanyi oba ekyobulayi kye tulina eky'amaanyi bwe muntu agenda okujja bbente yange ntuga nti kati gwe obanga oli mulunzi wa nti owangaalira mu kitundu A waliwo ali mu C ne D ne muli balunzi banti musobola okukola ka group ne mugamba nti kati nze nina okuba nga mmanye essimu ya Mukiibi nina okuba nga mmanye essimu ya Ssemwogerere nina okuba nga mmanye essimu ya Galabuzi ffenna tuli balunzi banti ekituuka ku oli nange kigenda kuntuukako ne tukitangidde tutya nga tekinnabeerawo nga tuli wamu kuba bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Kakati bwe muba nga mukoze group eno nga muyita omukugu mu byokwerinda kati olwo ye CRO nti afande ffe tukoze group yaffe bweti ne bweti naye ensonga enkulu kulaba butera tutangira abantu abagenda okujja okutubbako ebintu byaffe naye tukoze tutya nti essimu yange yeeno eno ya DPC singa olaba omuntu yenna gweweekengedde gwotetegera bulungi kuba essimu eno webeekulemye okuba kuba eno wenebeeganyi kuba eno nti kati ono azze okubba bw'akizuula nti tuli organized agenda kutyamu. Omusajja omu yayogera ku bumenyi bw'amateeka ng'ayita mu theory gye yagunjaawo gye bayita broken windows theory nti singa osanga emmotoka ng'eddinisa lyayo balyasizza oyangirirwa okutunulayo n'ogaba n'akasimu kangende nako naye ate singa osanga emmotoka nga bajyozezza etukula kyokka n'endabirwamu nga ziri waggulu buli kimu nga kiri bulungi ogamba nannyina alayika ali kumpi. Kakati neno mu byalo gye tuwangaalira bw'ojja n'ogamba nti nze ente zange ndekaawo Mungu yakola ki yanaamanya era ne bano ababbi bakimanya kuba bawangaala naffe ffe tubazaala bakozi baffe bakyala baffe batabani baffe kati olajja kugamba nti naye wano waliwo gaapu kanje eyambisa okubba ebisolo bino ne singa bajja ne bakizuula nti muwulidde kikambeera ne meeting nga bekikwatako kyokka muyita poliisi regularly nti bannaaye mujje mwogereko gye tuli oli ajja kumanya ekubba ente ya wano kiri expensive noba wakagira bwoti nga poliisi etuuse naye kasaba labanga mwe abantu temufuddeeyo bajja kweyambisa omukisa ogwo basobole okukola ki okubabba. Okugeza mulimu n'abantu betwakola nabo mu kulonda bayite ba SPC twalinayo ba SPC b'okulonda naye bamala okukola omulimu gwabwe kuba baba contract ya myezi ng'esatu okulonda nga tikunnabaawo okulonda nga kugenda mu maaso n'okulonda nga kwakaggwa okuggwa ne tubagaba naye mwebale abamu baali baana basomero abamu baali bantu balimi kuba twali mu mbeera eyo ne badda gye badda naye ffe ate tukifunyemu obuzibu naddala mu Luweero Kasanaawo nti abo baali bakozeeko naffe olwokuba bamanyi biki by'oyinza okukola ng'olabye omusirikale kati olaba nganze olajja n'afunga bulungi naga jambo sa nawe n'omuddamu. Kakati bano bawangala nabo bambi mu community ne bagamba ono musirikale kakati yakikola ekyo okuwuddisa banne baali nabo nti nze ndi munene ndi musirikale kumbe abuilding ekifaananyi ekyo ate asobola okubbirako banne kakati ng'abawangala mu kitundu nga ono afande kakati bambi nga n'ensonga zaabwe baziropewo omuntu ng'oyo bambi yakolako naffe emyezi 3 takyali mu kitongole kyaffe era beerimbika nnyo okumpi ne poliisi zaffe ne basobola okubba ki abantu. Nkubiriza abantu omulanga nti bw'ofuna okusoomoozebwa kwonna mu byakwerinda oba mu mateeka jangu ku poliisi
kyokka n'oyo yenna akugamba nti nze ndi wa poliisi ngenda kuyamba mu kino mugambe nsabo neeyanjulire kuba oli niwabazze kukwata ng'olina omusango gw'oteeberezebwa okuba nti wazizza olina eddembe okubuuza omuntu oyo nti naye sebugwani nti nze mukiibi oli okola wanti ku poliisi ekikwogerako biri wange oli ajjayo waranti kadye ng'agikulaga ng'omuga kati nzikiriza tugende naye manya nti manya amateeka gange manyi nti oba ononsiba ogenda kunsiba ennaku ezitasukka 2 48 hours ntwala naye manya nti kasaze sukkamu ngenda kuwaabira mu human rights era ojja kunsasula kati teri musirikale ayinza kusiba wiiki ng'ategedde nti naawe otegere ki amateeka 0758667677 yesimu gy'osobola okuyitako okubeera nti oteesa ebyokwerinda biri bitya mu sayidi gy'oli gy'osinza okubeera nti otulaba 0758667677 gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga sabbiiti ewedde endowooza yafulumya aba LDU yafulumya local defense personnel 623 bano bagenda kubeera nga bagobanyizibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe mubeetaaga eyo obumenyi bw'amateeka buli butya gy'osinze okubeera nti otulaba halo munaffe atulaba halo alabika nti akutuseeko osobola okuddamu n'okuba ku 0758667677 nobeera nti otufuna halo munaffe ali ku ssimu amannya ne gy'osinzidde ssebo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mukama wange nze n'ensonga dange nenza obuuzaako omukulu oyo okumana kijja mu maiso kuba nze ndi weno Busoga era ndi mu disitulikiti ya Bugweri bampita Kintu Abdulatif. Ndina ensonga zange ndina obuzibu obwandiko naye nagenda ku poliisi ndina engeri ebintu gye bitambuddemu gye nzitategedde enjagala ontangaazeemuuko. Wabaire otya sooka otubuulire. Abantu banyingirira ekiro ne banziba ne bajja paka ku buliri gy'ensula bwe bamala okutwala ebintu ne batwala n'essimu bwe batwala essimu ne mbatulakinga ne nkwata omuntu ne mutwala ku poliisi gwe nakwata agamba ye yagula kati eyagula agamba njagala nkuleetera yakola ki eyanguza kati eyanguza n'akola ki n'amuleeta bwe yamuleeta gwe yaleeta taweza myaka 18 okitegeera bwe nagenda owa shahidi n'angamba oyo muvubuka newe mba nkusindise mu kooti oyo mulenzi taweza myaka mmeka 18 kati nze nengezaako awo okwagala otabuka ne shahidi ne mugamba nti tukola ebintu byaffe ne tuleeta emisango wano ku poliisi ne mutagikola kati ngesaza amagezi nkutta omusibe emuleese omutadde omuwadde bondi mbwakuleetedde ono oba ono taweza myaka 18 lwaki oli wamutta ate ng'oli yagula ekintu ku mwana ataweza myaka 18 yali agiweza lwaki tewamundekera wano kale njagala ontangaazeemuuko awo mu nsonga eyo kuba omwana n'ono gwangamba taweza myaka 18 bamuwadde bondi mbu baagala banoonya oli ayawo ono omwana ekintu okutunda kale mukulu awo njagala ontangaazeemuuko ensonga eyo erinnya kubeera etya. Oli mu disitulikiti ki? Ndi mu disitulikiti y'e Bugweri. Bugweri. Agenda kuba ng'akuddamu munnaffe Kintu Abdulatif. Ekintu kyayogerako kikulu nnyo. Omuntu nga bamubbye abeera n'obusungu bwonna. Naye poliisi mwe babeera nga babatuukiridde muyina bwe muvaayo njaga tugatteko owookubiri olyoka obadde mulumu. Halo? Hello. Soko vawali TV yo. Hello. Mukadde wange amannya ne wosinzide.
Amanya nga bulijjo Sali Muhammad musomesa ndi Mbalala. Esebo. Hello? Oteesa ki ku byokwerinda? Otuufu nze ndaba ekyamazima kiri nti abantu ekintu kyonna kyekituufu poliisi teyambye muntu wa bulijjo naye ng'ekirese ekyo poliisi nini yaleetera ensonga eyo. Esebo. Tuyanzege oyagamba poliisi teyambye simanyi Isa samwogerere. Yes. Njagala osooke oddemu abantu abo. Oli yakwata omubbi. Poliisi eyina olukusa oluta omubbi olw'okubanga mumanyi okwewunzika mu police bond muwadde bond. Ekyokumuggyako omusango kiri kitya? Kati kiriwo ebigambo ebyo by'owulira byennyini byebimu byebiri mu area wennyini woovu. Kituufu. Ebiseera ebisinga we tufuna okusoomoozebwa naddala okw'abantu ababbi. Ffe ng'abantu ba bulijjo tuba tufa ku kimu kukwata mubbi. Amaanyi gaffe gonna tuba tugateese kukwata mubbi. Era nga tugamba nti omuntu ono wakwatibwa n'atwalira ku poliisi kiba kikoze eki kiwadde. Naye oli wadde abanga by'essimu oba nte oba mbuzi oba nkoko, kye tulina okusooka okukola n'oba tonnamukwata kwe kujja ku poliisi n'oggulawo omusango. Bw'oggulawo omusango fayiro n'ezimbibwa kubanga omuntu ono kumutwala mu kkooti kyekisinga obukulu n'amala n'atwalibwa mu kkomera. Naye osooka ekyandisembyeyo ogenda okwesanga nga bakoze okunoonyereza ennaku 2 oba 48 hours gavumenti zeerambika mu mateeka ziggwako, ate nga singa omuntu ono osigala ng'okyamusibye olwaleero tebakyawaabira ssaabawabi wa gavumenti, bawaabira ggwe amusibye mu kaduukulu okumalamu. Bawaabira ggwe osi? Nze amuteese mu kaduukulu okumala ennaku 2 n'okweyongerayo. Buli lunaku oluyitamu nina okumusasula $2 million. Kati ogenda newesanga nga toyagala kontana n'amateeka ate tumunamala kunoonyereza kulaba nga omuntu ono atwalibwa mu kkooti avunaanibwe. So kati kiba kikulu ne tusooka kuzimba fayiro nti singa ntegeera nti mukiibi wabbye essimu yange era nga nteebeza gw'ogirina, nze ngenda ku poliisi nga ngamba mukiibi yabbye essimu yange naye mukiibi awangalye wano na wano na wano. Abajulizi ababaddewo nga mukiibi anziba yono noono. Oba obujulizi obeera scientific nti waliwo okutrackinga nga tulaba nti ono yabadde ng'akubira ono mu budde bwe buti, nti ono yakubidde gundi, ono n'akola bw'ati, ono yabadde mu kitundu kyaffe, ono yayingidde mu maka gange ku budde bwe buti. Obwo nabo obujulizi obugenda okulumika eyakoze eki, eyakubbye. Kati tugenda okukwata suspect nga tumukoze eki, tumwetoolodde yenna bwe tuti ng'atwalibwa butwalibwa mu kkooti. Aba yakayingira mu kaduukulu ka poliisi ng'afuluma ng'agenda mu kkooti ng'omulamuzi amusala amugamba ensonga eziteeteddwa ku mmeeza yange zirimu eggumba, genda ekitalya, genda ebutuntumula, genda kweri, tugira tukola tujja kudda lunaku bwe ruti. Nti naye singa amanyi tuba tugateese ku kunyweza fayiro eno time egenda tukolibwa mu bondi. Kati bamuwa bondi gweoyinza okulowooza nti omusango gukoze eki guwedde naye bakuwa bondi. Kintu omuwulidde bulungi? So kintu agamba yakola okunoonyeza bambi okusembayo. Kintu agamba yakwata n'omuntu. Kintu agamba bamuyingirira ne bamubba. Bwe yasanga n'essimu agamba yagimuguza ali mwana muto. So okunoonyeza tekukomaawo. Kati n'oyo omwana omuto ayinza okuba alina we yagikola ki, we yagijja. Naye ate ne waba mwana muto ng'obujulizi obuli obulaga nti yeenyigira mu kubba oba yaliko mu kifo ekyo, kubanga obumu ku emigaso gy'okunoonyeza kwe kuteeka mu kiibi ku scene of crime. N'oba oli mwana muto naye nga wamenye ennyumba y'omuntu, amateeka tegaga nti omwana muto tavunaanibwa. Era oba olina okutwalibwa mu kkomera eri abaana abato. Singa oba obadde n'emyaka 17 n'ekitundu n'owerezaayo 18 nga bakukyusa nga bakuzza muli abakulu. Kati ono osi yamugamba nti oyo mwana muto tetumuvunaana nze mutadde. Yakola nsobi. N'omwana omuto abassa omuntu avunaanibwa. Naye amateeka galambika bulungi. Gy'osibira omukulu si gy'osibira omuto. Ninga ekituufu kyo kyakumusiba. Alina okutwalibwa mu kkooti omwana. Kakati njagala ono tumuwa amagezi Kintu Abdulatif. Gwe yakwata omukulu bamuta. Gwe yakwata omuto nini bamuta nasigala mu bbanga. Kati Kintu poliisi oyinza muwa amagezi ki? Kintu
ekintu ali butuntumula Abdulatif muganda wange kyendi kukobera amagezi gendi kuwa bw'ojja ku poliisi esooka ne batakuyamba towa mu maani jja ku poliisi eyiraku oba niina waigulu ojja owaaba ensonga yo muyayogedde mu lusoga kati nange okumulaga nti ogenda ku poliisi esooka katugeze wano ku Salam TV wetuli ensonga zo ne batazitegeera bulungi wanola nga tebakujjambye bulungi waliwo regional ate olaba nga era ne regional oba ogenzeeyo osobola okunoonya ofiisi yaffe bagita PSU Professional Standards Unit kyekitongole ekitukwasa empisa ffe abasirikale ku buli region kubeerako ofiisi eyo oli mugambe nti omubbi yakwatibwa yali mu myaka 17-16 ne baŋŋamba oyo tavunaanibwa era baamuta kakati oli bagenda muggulako omusango ogw'obutakola mirimu gye bulungi kyokka ate n'oli gwe baata ajja kuddamu akwatibwe avunaanibwe obeera mu myaka gyo15 n'otta omuntu togenda bugenzi ono ewebaka era ogenda mu kkomera n'osibwa oweza emyaka gye 18 n'oddizibwa amakulu ate kintu kyoga nti bw'agenda ku region ebiseera ebisinga buno oluusi bubeera nabo police booth oluusi ebadde police post tebakuyambye bulungi nga woosuubira tokomaawo linnya waggulu bano balina fayiro gye bagizitwala kati bo bali bagenda kuyita fayiro eri gye bakola ku poliisi wali bagyetegereze balabe mulimu gaapu kiki ekitaakolebwa bulungi bagitwale waggulu bayite OCCID regional CID balabe kyekiragisa okwongeramu okulaba nti omusango guluma oyo yakola ki Salim Muhammad w'embalala alimu kali poliisi tekola lwaki poliisi bagisobola tekola abasinga poliisi bagitulunya nga kibiina kya byabufuzi ate ng'oba oli awo tuba tukola nsobi poliisi bwe tuba tugamba nti twagala abasirikale abagenda okukola mu poliisi tetubajja Kenya tetubajja Congo oba Rwanda abeera muganda wa tubajja mu ki kati bw'ogamba nti poliisi tekoze kitegeeza naawe tokoze kuba gw'ozaala oyo wa poliisi ali mu poliisi kati bw'ovaayo n'ogamba Salim Ahmad nti poliisi tekoze ng'oluusi muganda we ye DPC wandibadde ogamba tetukoze kimala okitegedde nti poliisi eva mu mmwe tujja ne tukugamba twagala abasirikale ab'okutraininga abantu ab'okutraininga bafuka abasirikale nubaana bo noonoonyamu ekinyu kyenjaga n'ogamba kansindikeyo ekyo nkiwe poliisi eyo nga tuvuddeyo poliisi yo kati ekya PSU kikoze PSU ekola kubanga PSU teri musirikale yenna mu Uganda gw'ogamba kigambo PSU n'ateesika n'oli mugamba nti munnaye ensonga zange zikwate bulungi ozikwate obubi ngenze mu PSU teri gw'ogamba kigambo PSU n'ateesika naye olwokuba tuba tetumanyi kati PSU ziri ku buli region waliwo PSU desk era bo omulimu gwabwe fe abasirikale fe bakirayanti baabwe kasankole omulimu n'enkolagadi b'engali olubba omubamba wadde omulimu nsobola okugoba mu poliisi nsobola okusibwa nsobola okukyajingibwa basobola okumponinga n'ebirala so kati gwe singa ojja ewange nenkola omulimu ogw'ekibogwe n'okakasa nti mu butuufu kyokoze si kyekibadde kisaanidde genda mu bakama baffe otulope mu PSU bankwasisa empisa oluusi n'ekifo bakinzigimu kubanga sikisobola kubanga PSU eyita fayiro n'egyekenneenya kubanga eriko okwebuuza kati gw'ogamba nti ono taweza myaka 18 n'etwala mutwala bajja mmuta ekyo si kituufu owabula ono tulina omutwala omwongerayo paka wanaaleeta abalala abayinza okukola ki naye nga wenkugambye nti mu bubbi bw'ebisolo ababbi babeera organized nnyo baba ne ssente oba omutemukooti asobola okugenda n'atetenkanya n'alaba ng'avaayo ne bano abantu ababba amasimu n'ebirala nabo baba ne ssente walaba nga munnaabwe ate bamukutte basobola okutetenkanya ne bagenda ne mu kooti ne bamweyimirira naye ffe nga ffe naffe abantu ojja n'owaaba omusango ku poliisi tegukomaawo ojja ne mu kooti n'owa obujulizi n'ogamba ow'ekitiibwa omulamuzi oyinza n'okulaba omulamuzi nga tannayingira mu kyembaze nomugamba omuntu oyo atumazeeko nnyo emirembe oyo siriyo fiifu mubbi walulango tubadde tusaba otuyambe aterekebwe gyalina okubeera kakati olaba omulamuzi wajja ng'agamba mutuufu abantu bekubidde enduulu semwogere tujja kwongera twogere ebigambo by'ensembyayo ebigambo by'ensembyayo
nkubiriza abantu mwenna gye muli mu Uganda okuba nti mwenyigira mu kuleeta emirembe mu nsi yammwe kubanga abantu okweyambisa poliisi ne poliisi ositukiramu. Yes, kubanga olaba mu nyanjula ya ssemateeka wa Uganda mu nnyingo eyokusatu waliwo bagambira mbu national unity and stability. Nti states za gavumenti zonna zinakolaganira wamu okulaba nga tuleeta obutebenkevu mu ggwanga n'abantu ba bulijjo. Nti gwe tolina kwesuula egwa naggamba nti ebyo bya poliisi, ebyo bya magye, ebyo bya makomera, naawe kikukakatako okulaba nti olina ettaffaali ly'oteekako ku ggwanga ly'okulaba nti litebenkevu. Olw'ensonga obutebenkevu bwonna tebuli mu bitundu byaffe, naffe tetugenda kunyumirwa bulamu bwe twandyagadde okuwangaalyamu. So guno omuze ogugamba nti poliisi tugweggyemu, obuvunaanyizibwa tubweteekeko. Bw'obeera gy'oli n'olemererwa okukwataganya ebintu eby'enjawulo, togamba nti sengawo ng'eyandoga. Noonya engeri gy'ovaawo odde awaddako. Tweyanza nnyo webalekera nti otambudde naffe akadde kano. Tukwatagana olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya tugenda kutandika essaawa 1:30. Tugenda kutandika essaawa 1 tujja kuba weetuli, naye okutandika essaawa 1:30 paka ssaawa 3 tugenda kubeera n'omulamwa gwaffe ogw'ensonga mu nsonga nga tutunuulira okwegatta kw'obusiraamu ku kasozi Kampala Mukadde, ku kasozi Kibuli, akasozi k'Ennakasero, Batabuliki. Kiki ekikolebwa, kiki ekitakolebwa, kiki ekibulamu na buli kimu embeera yonna ebadde egaana okula nti okwegatta kubaawo. Nze Twaha Mukiibi, mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Mbasiibulidde wano, mbadde ne Isa, Assistant Superintendent of Police, Isa Semwogerere, era nga ye mwogezi wa Savannah Region. Mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Mweraba. Great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. Go TV. Great stories. Zidi Wano. Go TV Uganda. Love it. Eno, yes, Salam TV. Sumaya International School lisangibwa Masaka Kasijjagirwa kilomita emo okuva mu Masaka Town. Balina laboratories ez'omulembe, abasomesa abakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza, ebisulo ebiri ku mutindo, emmotoka ezitambuza abaana ne security eri ggulugulu. Eddiini bagiteekako nnyo essira n'ebyemizannyo babijjumbira kussa n'embeera ennungi esikiriza omwana okusoma, anti n'ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde. Sumaya International School tusomesa abayizi ebintu bibiri eby'eddiini y'Ekiyisiraamu n'eby'Oluzungu, era nga omwaka oguwedde mu Uganda yonna twawangula. Nsaba abazadde okubeera nga mutondera abaana. A World Cup in the desert? The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals, out-of-this-world celebrations. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live.
That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV. Love it. Weeyongera okweyunga ku binganda n'emikwano mu kisibo kino. Teekako buteesi nusu 5 oba okusingawo. Olwo ofune eddakiika 3 ne MBs 10 z'osobola okukozesa okuva ssaawa 6 ez'ekiro okutuuka ku 11 ez'okumakya. Adhan ne MTN. Ramadan Kareem. Water and Homes Plumbing tukukolera biodigester septic tank etanuunibwamu nga tewunya ate ng'etwala ekifo kitono nnyo. Tukuleetedde promotion nga bw'ogula biodigester septic tank yaffe tukukolera sock pit ne tukuweerako ne toilet ey'okutuulako oba ey'okusitamako ku bwereere. Weeyuna omukisa guno nga tegunnaggwaawo. Tukubire ku nnamba y'essimu 0786 84 76 98 oba tusange e Nakasero ku Namutebi Mall opposite Tempo y'Abayindi. Yeffe aba Water and Homes Plumbing. Hadithi y'olunaku ekutuusibwako. Weeyongera okweyunga ku binganda n'emikwano mu kisibo kino. Teekako buteesi nusu 5 oba okusingawo. Olwo ofune eddakiika 3 ne MBs 10 z'osobola okukozesa okuva ssaawa 6 ez'ekiro okutuuka ku 11 ez'okumakya. Adhan ne MTN. Ramadan Kareem. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi yaffe ey'olwaleero eyogera ku nnamula y'omuntu ayinza okusiibulukuka mu Ramadaani ate bw'emala enjuba n'evaayo. Hadithi egiba ku Asma binti Abi Bakar atunyumiza n'agamba nti aftarna ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaymin, twasiibulukuka ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama mu lunaku olwali olwa kikome ng'obudde bukutte. Agamba thumma talaati shams, bwe twamala okusiibulukuka bulungi nnyo ate enjuba n'emala n'evaayo. Agamba nti nno qiila li Hisham fa umiru bilqada, ne batulagira okubeera nti nno tuliwa olunaku olwo. Qaala bal min qada wa qaala Ma'mar sami'tu Hisham la adri aqadaw am la. Agamba nti nno nawulira Hishamu nga agamba nti simanyi baatulagira okuliwa oba tebaatulagira kuliwa. Kyenjagala okunnyonnyola obulungi mu hadithi eno nti omuntu olina okutwala obuvunaanyizibwa. Mu kutwala obuvunaanyizibwa obeere ebintu bingi kati bye tusobola okukozesa okukakasa nti obudde enjuba egudde oba tegudde. Essaawa bwe ziri zituyamba n'enjuba yennyini okugitunuulira. Naye bw'obeera nga ddala omanyi nti okusiibulukuka enjuba etera kugwa lunaku mu ssaawa emu oba ssaawa emu n'eddakiika 10. Kaakati olunaku enjuba lwe lubeera olw'ekikome, enjuba neetalabika bulungi, toyinza gga nti kansiibulukuke ssaawa 12 kubanga enjuba teriiyo, oba emu ng'ate omanyi otera kusiibulukuka emu n'eddakiika 10. Kaakati awo olina kubeera nga weegendereza mu budde bw'okusiibulukuka. Ne bwe kibeera nga ddala okakasizza nti okusiibulukuka, obudde bw'okusiibulukuka butuuse, okusinziira nga embeera bw'etera okubeera gye musiibulukukirako, naye ate ne weekanga ng'enjuba ezzeemu n'erabika, awo toyina musango, wabula tugamba toddamu kulya kubanga enjuba ezzeemu okulabika, oddamu n'osiiba paka enjuba wokakasiza ddala nti egudde. Twawule awali ataddemu